abatandise ebibuuzo nti diversion mu bikendeezo abatandise embwana abajja kuba bulungi Saha nga alina abawagizi kyotandikawo nedda bisabisabye mu comments nze nina entalo n'omuntu Saha mulenzi wange nnyanyimbira bulungi nnyo nze njagala kukkiriza nti mulwadde olwo ebifaananyi byampeereddwa ate omulwadde takola ki tasekererwa naye ababuuza nti no nga tannatunnyonnyola ku byamwogerwako weewaawo obeera fatigued lumu naye ndowooza ndi mulwadde buyo ngenze bankebedde buli kimu sawo naŋŋamba wummulamu fatiguing eva ku bikwogerwako nga nkola nnyo olumu akaanako kabeera katowa akasooka okayiwekoko ku mazzi kayinza okudda engulu naye nga bambi Saha kyonna ekimu matumusabira atereere oyo muyimbi wa ggwanga alina ekivulo omwaka ogujja na nnya February quick recovery Saha twagala sabira nnyo ebyamulondo bireke ebigambo bugambo ebikuwugula ttama babyogeranga affe batwogeddeko sirumwangako yadde olwala mbubanjogeddeko nnumwe yadde olwala naye bwekibanga sanga bigambo byebimulwazizza kati singa bebekulu mufu nti olwala nomala nofa ate Museveni singa oba muzimu so guma taata awe tuli abantu bo batokomoka omugambo guli okutokomokwa so naye nga kyonna ekiriwo bifaananyi byokka byabadde atuwa okulaga nti era process gyayitamu naye nga kyonna kyekiri tukusabira zooterere naye nga yayimba ebivulwa Christmas Boxing Day yabiyimba ndowooza obulwadde yabufunaawo ku 27 omuntu akowa mubambi naye katumusabire atere yemu ku bayimba besinga bookings by the way zino zenna ennaku nga teko kuba badde booked n'emikolo gyennyini gyalina mingi nnyo so ndoza management ekola byonna olumu noteekayo bino ebifaananyi mmwe abawaayo ssente muleme kwaka nnyo ekituufu kalamu nayo najja mulwadde mu ddwaliro ajja kuyimbiremu webali twazi byamulondo tujja sobola bbeera naye kale awo ndowooza nawo tetugenda kulwawo nnyo